waliwo olutalo olubadde mu paalamenti olwa Honorable Zaake ne Honorable Amongo Anita. Omukyala Dr. Tibagamba musogera ku NRM bubbo bagala nnyo mbataatira bannange Dr. T njagala kati njogere ku NRM. Omukyala Anita Amongo lwaki atandise ofuna obuzibu n'abo opposition. In fact bagenda kwongera okumujooga. Ekyo kikyali kituuza bagenda kwongera okujooga omukyala Anita Amongo Deputy Speaker. Simply because bwobba bakubba bwonyoma bakunyoma bwoba wemula abantu ku social media ensejja kuwemula mu myaka ejijja. Kyokola leero ebansigo ekizibu kye tulina mu Uganda wano tulinawo ekizibu kya disrespect. Kyokka ekyo kyekimu ku byago bya Lucifer mu ggulu nga tamanyi protocol tamanyi bamusinga ne yeekuza. Mu Uganda tulinamu omwoyo gwe tukyalina okulwana nagwo ogw'okwekuza ogw'okwepanka ogw'okuyimukira ku bakulu. Zaake kyeyakola si kirungi kyokka n'Anita Amongo kyeyakola ekisooka. Omukyala Anita Amongo simwinaako buzibu akola bulungi emirimu gye wabula respect gyalina ya kifo ye nga ye tannafuna command politically esobola kuba na mukwano ababaka ba parliament gwe balina ne Kadaaga kubanga era ojja kujjukira Kadaaga yayina ab'NRM abaagala omukuba naye n'abeerawo ebbanga gwanvu ng'ate banene kumpi benkana ne muranka naye ng'abasinza diplomacy. Kyokka ng'alina omukwano n'abopposition n'abali mu gavumenti. Kati Anita Amongo kyatannakula kati obuzibu obuli awo nti ebbanga litambula twalonze mwaka guwedde bagenda kuyita emyaka egi bukyuke. Ekibuuzo Anita Amongo anaakula okuva ku kifo kya Deputy Speaker afuuke Speaker omujjuvu ku performance gy'alina kubanga performance ey'amaanyi tugiraba mukulu wo taliiwo n'akomawo nga buli kimu okitereezezza tutandika okukulengera. Kati obuzibu bwa Zaake kuba nti yayogera obubi ku maamaani Amongo kyokka ne maama Amongo alina obuzibu ntarespektinga Kadaaga. Ekyo kyekizibu kye tulina mu Uganda ne bw'okinnyonnyola omuntu takiwuliriza. Tulina leero abantu abakuba ba maama n'abakuba ba taata. Nina akavidiyo ke ngendo balaga waddewo omukyala byafunye obutakkaanya ne muwala we omuwala ssebo ng'agaludde empya akuba maama ku lw'ebyobugagga bukalabe kaako. Omuwala oyo kyakola mutuufu kubanga waliyo bamaama ababi. Kino nakibagamba dda nti waliyo abazadde ababi ng'amazima okimanyi banne maama wange oyo wampisa mbi tekikuwalukusa kumukuba. Wabula abeera muntu mukulu munno gumina ottula n'okukaana muyinza okukaayana n'okuyomba mukkirizibwa okuyomba naye oyomba okkiriza nti omuli wansi tomuyimukirako. Tulina abantu abalwana abantu abali mu bifo ababimazeemu emyaka aga. Kadaaga aludde mu gavumenti alina experience. Kizibu okusanga Anita Amongo ng'akolagana ne Kadaaga naye kyangu okusanga Anita Amongo sikiinaako bukakafu kyangu okusanga Anita Amongo ng'akuba Kadaaga ng'amulwanyisa mbwatuuke Kadaaga ekitasoboka. Kyokka nga oba oyagala okusinga maama Kadaaga kolagana naye omukwatira ensawo. Ekintu ekikyasinza okubeera ekizibu wano abantu okukkiriza mu bifo ebikulu be bantu okukwatira bannaabwe ensawo. Omusajja Museveni mumulaba yakwatira Obote ensawo ebbanga gwanvu teyava buvi mu bbanga. Museveni yabeera mu gavumenti nnyingi ng'alinga ndadoogo bw'ati n'agenda ng'asensera ye ng'amanyi kyakola atya. Kati ffe twagala kati maama Anita Amongo ogenda kufuna obuzibu okuvaawo wooli okwambuka kubanga abadde mu kifo omukuba mu ngeri emu beki endala. Kati bw'oba oyagala okuwangula Kadaaga otwale manto otwale guroole kuba Kadaaga alina kyambalo kyayambala batono abakiina mu gavumenti. Kati bw'oba oyagala okubba ku maama Kadaaga ekyambalo kye beera wansi we funa akadde yogerako naye mufuule mukwano gwo mwebuuzeeko muwe ekitiibwa mukwatire ensawo oleme kubanga Honorable Namuganza. Honorable Namuganza politically kizibu okwambuka wadde asobola okusigalawo nga floating in the air kubanga yakuba Kadaaga
yali mukwatya Kadaga ensawo mu myaka ejijja yandibadde asookubeera nga maama Kadaga n'olwokuba yakuba Kadaga tajja kukola ki kweyongerayo. Be bannabyabufuzi abagoloka ne balowooza nti okuvuma Museveni kino abayamba. Katonda adiringa naawe kubanga Katonda yadiringa akkiriza ekigambo kye bata leadership ne protocol. Katonda ye protocol agibalira ku first born ne mukuluwo abeera mukamaawo landlord class monitor head teacher lecturer dosi mama taata abalamuzi omukulembeze wa katale chairman w'ekyalo n'abalala kaputeni wa tiimu dom kaputeni metroni obo bonna bukulembeze. Kyokka mu Uganda leero we'll have people who defy orders. Nabagamba omukyalo oyo gwe babadde bakuba maama era omuwala oyo ayina taata. Maama wo ne taata wo benkanankanira ddala n'omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we weewaawo ne landiroodi abeera maama wo ne taata wo. Bino oba oyagala bigaane oba oyagala bikkirize, wabula bayibuli bweto bwegamba. Kakati bw'onaabigaana ebbanga bwe lineetooloola ojja kukakkana wansi wekka mpola ng'eggulu lye likunyigiriza. Kadaga ayinza okuba si mulungi 100/100 naye Anita Amongo ayitiddwa okubeera wansi wa Kadaga to understand any person to get a promotion you have to sit for exams. We sit for exams of primary and we go to secondary. We sit for exams of S4 to go for. If you don't sit down, if you don't stand under, you won't be a great person in any field, media, marriage, religion, business or anywhere. Kati obuzibu tulina leero Dr. T nina okuyimira wansi wa Saabazonto ne wansi wa Ndawusi ne wansi w'omusumba wange ne wansi wa Hamu Kigundu. Bannayuganda ffenna oba Museveni mubi oba mulungi tulina okubeera wansi wa Museveni ne mukyala we, oba oyagala oba toyagala. Gwe bw'okigaana oba ozala yeranka. Kati Katonda yagabalanka ajja kudiiringa naawe. Ayinza obutadiiringa naawe leero naye yakuuma likodi zina wayita emyaka aga n'adiiringa n'abaana bo. So Maama Anita Amongo nkwagaliza olugendo olungi mu politics, naye awo wooli okyali muto nnyo by'obufuzi naddala mbifo ebinene. Kati abibadde mbafuula emikwano gyo bakwatire ensawo, kubanga bw'otabakwatira ensawo ensi ejja kujooga, paalamenti ekujooge, emyaka 5 giyitewo, awo bakuvuganye bakkube nga n'erito kyayambuka obule. As many politicians we have seen, kuba tulaba politician bangi abalaze nga abanayambuka ne bakomaawo. Maama Kadaga tumusaamu ekitiibwa. Abakulembeze bonna abalina kye bakoze mu ggwanga tubasaamu ekitiibwa. Bakadde baffe, they are our fathers, they are our mothers, we have to respect them. It doesn't mean that they are good 100%, but they are our fathers. Maama wo bw'akomawo ng'atamidde omumamenyera omuggo n'omukuba, nga bw'otasobola kukuba muggo maama wo, ne Museveni tomuvuma, ne Kadaga tomuvuma, ne Lwakana Lugunda tomuvuma, ne Waswabirigwa tomuvuma, ne Lukwago tomuvuma. N'abali opposition ze sibavuma, wabula mpabula bano bagandimbize musibaagala, kubanga omwo mwe muli ennono gye ye understanding, okumanya, okutegeera n'amagezi. To sit under, bwe tuba ebbugumu lituluma tutuula wansi wa muti. Na Miti Robert mukwano gwa nkulamusizaako, Maama Kadaga nkulamusizaako, Honorable Zaake nkwagala nnyo, Maama Anita Amongo nkwagala nnyo, n'abalamu n'abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti nenga muli bannayuganda abakola emirimu, mwebale nnyo emirimu gyammwe gye mukola. Civic education
musingi netuddamu okwagala Uganda yaffe ekireeso kwekyawa mu bantu butassibwa ku musingi guno tusiimye bwongerwa Uganda Whistleblowers Association Civic Education tulwayiridde komewo mu masomero kuba kino kyekiseera Uganda kwetegeera Yesu egende mu maaso Civic Education gwe mulama gwe mutambuza kwayiya bulungi mwansi n'aginyigiza mu bantu amakubo gakolwa okulima enguudo okugogola enzisi omusiri gwa kabaka buli maka omwoyo gwa ggwanga mazima abantu baali wamu nnyo ddala bino ebyokulyangana kutyangana n'okutiŋŋana mumanye kwe bivudde saagala kumanya tombuulira bizerwa butamanya nsi yaffe tusiimye bwongerwa Uganda Whistleblowers Association Civic Education tulwayiridde komewo mu masomero kuba kino kyekiseera Uganda kwetegeera Yesu egende mu maaso Civic Education gwe mulama gwe mutambuza kwayiya ekibiina kino balengera yiri wala abantu bazibuka amaaso balabe bamanye rights zaabwe bamanye obuzibu bwabwe bayiga okwogera n'abo batwala babawulirizenga bajja bawalengera ensonga n'abali ku kyeyo nabo mubayambye kyokka mukoze nnyo mwebale ekomewo mu masomero tusiimye bwongerwa Uganda Whistleblowers tulwayiridde ekomewo mu masomero